Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo eyambuuziza n'aŋŋamba nti ayagala ku ddagala erizzaamu amaanyi mu mubiri. Agamba nti munafu, abeera munafu obudde bwonna. Ebiseera ebisinga obeera ng'oli munafu mu mubiri gwo, ng'omubiri gwo munafu buli kaseera ng'owulira obunafu, ng'obeera nga gwe bakubye emiggo, omubiri gubeera gukutuse buli kaseera. Ebiseera ebisinga abasinga bafuna embeera eyo baagala nnyo okukozesa ebyokunywa ebyo bye batunda mu maduuka bye bayita ebya energy drink. Ebyo mwagala nnyo okunywa ebintu ebyo ate nga si birungi, byonna si birungi. Ky'oba olaba nti w'okinywa ofuna amaanyi ag'enjawulo mangu nnyo mu mubiri gwo ate ng'ekitali kirungi. Omubiri ogwo guteekeddwa okukkakkana ne gubeera omunafu ate ne guddamu ne gusituka ne gufuna amaanyi mu mpolampola nga tokase mu kake. Naye buli w'onywa ebyokunywa ebyo eby'amaanyi bikaka omusaayi gwo okudduka ku sipiidi, ky'oba olaba nti obeera ng'ofuna amaanyi, ky'oba olaba nti ofuna amaanyi n'obula otulo n'oweewuunya nti nze omuntu abadde omunafu ate amaanyi ng'ajjeewa gempulira, kimanye nti ebyokunywa ebyo by'omubeera mutera okukozesa ebyo bizzaamu amaanyi si birungi. Ekyo nkibabuulira. Osaanidde okozesa eddagala eryo eriba ligenda okuyamba liba ligenda kukuyamba mu mubiri gwo gugende nga gufuna amaanyi mpola nga tegukaka musaayi kudduka ku sipiidi. Ebintu ebyo bye mulaba naddala ng'obadde oli mulwadde, olina endwadde ez'enjawulo ezo ez'amaanyi, buli w'okozesa ebyokunywa bino ebizzaamu amaanyi bisobola okukwabya omutima. Ekyo nkikubuulira, bisobola okukwabya omutima. Mulina okwegendereza nnyo okubeera nga mwewala okukozesa ebyokunywa ebyo ebizzaamu amaanyi mu mubiri. Kakati gwe yabuuzizza ekibuuzo kino nti weetaaga ku ddagala erikuyamba okwongera amaanyi mu mubiri gwo, eddagala liirino ligenda kukuyamba bulungi nnyo okufuna amaanyi ago, amaanyi g'otagenda kufuna ku sipiidi. Nkusaba ogende ku muti gwe bayita settaala. Omuti ogwo baguyita settaala. Ebiseera ebisinga bagukozesa nnyo okukolamu ebibajje. Abo abakola ebibajje abo ababajja n'abajja omuntu ng'amutemye mu muti bwe batyo abo baba bagitegeera emiti egyo gye bayita settaala. Osobola okugenda n'omubuuza nti omuti settaala ngusanga oba ngufuna ntya? Kati omuti ogwo gwe bayita settaala mulungi nnyo. Ofunako ebibajjo n'obiteeka mu sefuliya. Funa ke bayita kalandalugo mungi nnyo ye. Atera kubeera, wensobola okukulagirira amangu, watera okubeera ennyo okuliraana ebiraalo by'ente oba okuliraana olukomera lwonna lw'osimbye. Olukomera abeerawo nnyo gwe bayita kalandalugo oyo naye mufuna ogende ng'omutemaatema aba n'obuyingo. Namubalaga gy'ali ku channel yaffe eno Kyayiti, kalandalugo gy'ali, mutemeetememu naye omuteeke mu sefuliya mw'otadde ebibajjo bya settaala. Nkusaba ofune n'entangawuuzi, teekamu akatangawuuzi katini, toteekamu kangi. Kati nkusaba oteekemu amazzi, oteeke ku kyoto otokose. We bijja birinde bibe ng'ebiwolaawolamu, tandika okubeera ng'onywako mpola, bigenda kukutereeza. Gw'abadde afuna obunafu ng'obeera munafu mu mubiri gwo, ng'obeera nga gwe bakubye emiggo, togenda kuddamu kufuna kintu ekyo kye nkubuulira. Keera ku makya nywayo ekikopo ky'eddagala eryo ne mu ttuntu onyeyo ekikopo, bw'otyo osobola n'okunywako n'ekawungeezi kuba teriyina buzibu, terigenda kukukosa kintu kyonna. Ekyo nkikubuulidde. Olunaku osobola okunywayo ebikopo 2 obeere ng'onywako, ojja kuba otereera bulungi nnyo. Gwe atalina maanyi mu mubiri, ŋŋamba amaanyi ago aganafuya just n'obeera ng'oli munafu, n'obeera ng'olya wenna okutuse, amaanyi ago gentegeeza ojja kuba ogafuna bulungi nnyo. Gwe yambuuzizza ekibuuzo ekyo, eddagala lyeyo lijja kuba likuyamba. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.